Okay, kati gota bya misambwa otya mayembe otya bisaddaaka eno aromatic movie tutandika butandisa okuva mu Daka Digital Studios tandikwa tugenda maaso era nga kinayo kye tutandisa ku mulundi guno kyokyo kye tutandise Daka Nikatala director wa film gye tutandise tugenda maaso netandikwa era nga tusumuludde gwe makira Uganda kye tutandise ku mulundi guno Kyomedo Enjo yagenda maaso n'okuba nkwasaganya ekyebifo tutandika butandisa ate nga tugenda maaso VJMK Musaayi Uganda Mwesige Alex yagenda maaso n'okuba nkola ku kya makeup kina Uganda kye tusumuludde tugenda maaso era nga kino kya misambwa kye tutandise Katalo Olivia custom designer tugenda maaso kinayo kye tusumuludde tutandika butandisa ate nga tugenda maaso saakala bakunyumiza etandikwa kyakuwera Safina ye jjajja Mandwa mu firimu etandise kinayo kye tutandise kino kya Dogo era nga Daka Nikatala ye producer wa firimu gye tusumuludde tugenda maaso ate nga tutandika butandise badafa Abacheta Films Production be bagenda maaso n'okuba nga kutuusaako firimu eno gye tutandise tugenda maaso n'etandikwa era nga Daka Nikatala Production bali mu firimu gye tutandise tugenda maaso ate nga tutandikirawo kakati ye tutandika ne jjajja Mandwa aliena amayembe gabakubatta ye kenyini yafuuka mayembe tutandika butandisi tugenda maaso saagala bakunyumiza Ekyoteya Films Production etandikwa firimu tugenda maaso kakati tutandika n'omugaggaze omugaggaze wa jjajja Mandwa yagenda maaso n'okuba nga asobya emisambwa yasobya amayembe ge bamuwa tutandika butandisi ate nga tugenda maaso ono yandiba yasobya amayembe ekyalitandikwa abanne ejjajja nakoze ensobi naye omukazi nasaze ekisenge akigudde baali bamuwa amayembe gali agateeke mu kisenge naye getakkirizibwa kugula kisenge kyatali nnyini kyo kati omukyala ekisenge yakigudde tutandika butandisi kina Uganda yasobeza amayembe entandikwa bw'oba okoze ensobi yonna n'otatereeza bintu naawe ogeze tugenderamu bw'osobya emisambwa jjajja nga esibitegette kugambye ereeta saddaaka y'amagulu 2 jjajja onaawo ogamba nkoko oba mbaata kuba naye ina amagulu 2 kisiirusiri wala kugambye nga nsolo zigambye kinyonyi ensolo y'amagulu 2 oyo abeera muntu ekyatandika butandisi tugenda maaso era gasumuludde kina Uganda n'amutegeeza munnaye kuwadde essaawa 24 mubatolese wano saddaaka eyiyo basime ekyatandika butandisi kina Uganda oba kyekyanetemu ssente oyinaleeta saddaaka nga gwe kennyini gwagiresa wasobeza amayembe olina okuba nga ogeetondera tutandika butandisi bamutumye saddaaka 2 z'amagulu 2 yasobeza emisambwa kina Uganda aromatic movie Omusambwa Gwo'Mu Lweera ye firimu etandise era nga MK Musaayi Uganda nga bijonze nkuweereza kyekale 226 twasumuludde tugenda maaso n'etandikwa kina Uganda kye tutandise Omusambwa Gwo'Mu Lweera ye firimu gye tusabukuludde ku mulundi guno era nga tugenda maaso nate mpola kinayo kye tutandise tugenda maaso ne firimu mpola kakati eri tuvuddeyo tuddako emabbali eno ku kibuga tuddako amabbali g'ekibuga sayidi eno kakati we tulengera family emu yiino baana bakedde ku makya bakedde maaso n'okuba nate nga bakola emirimu bakazuukuka baana bamanyi bateekeddwa okuba kweganga bakwasaganya emirimu bulungi nnyo era buli omu amanyi omulimu gw'alina okukeera okuba ng'akola ekyalitandikwa kina Uganda kye tutandise tugenda maaso ne firimu eno emanyikiddwa ng'Omusambwa Gwo'Mu Lweera gy'otasaanidde kuba nga bunyumizibwa kakati okimanyi nti mukulu waffe yakedde ssena amazzi obedda ffe twebasa tetunakola mulimu gwonna bwana buto naye bwekubiriza nga naye bazadde tebanagenda maaso nakuba nga babuulira kyakkola kakati tuba tuli awo nga taata naye yuno avuddeyo mu nju taata ali musajja muwulu era nga yeekulizizza abaana be bano single father kakati mu kaseera kano tulengera nedda badde azukuse kun'amaaso kwambala obujonjo buno bulese maaso mwangu etteekeddwa n'okugenda okuba nga tuyiye 10 kakati ate muli wano gwe nawe obeera ng'otereza muto oteekeddwa okuba nga omulabirira bulungi nnyo n'okakasa nti ayika okuba nga yeenaaza amaaso so si mutunuulira butunuulizi ye taata gwe tulengera musajja single father yuno tumulengera baana yabeekulizizza yekka
ekyali tandikwa kina Uganda kye tutandise Omusambwa gw'omu Lweera film gye tulengera VJMK Musa Uganda tutandika butandise kakati mugire kubanga nammwe mulaba n'obudde bw'okudda ku ssomero obusembedde so kati mweno holiday tuteekeddwa okuba nga tuyiya ssente ekisoboka kyonna kirabika okuba nga bwe munaddira ku ssomero mujja kuba tukuŋŋaanyizaawo akasente akanaabayambako okuba nga muddayo y'ensonga lwaki muteekeddwa okuba nga mwekubiriza tukole bulungi nnyo emirimu mwezo ndozi mugenderamu ezo kale mutereze mulingize bintu kakati mu kaseera kano muteekayo bye muteekayo kubanga n'obudde bwatukutte tuteekeddwa okugenda okuba nga tuyiiya saako ne school fees saagala muteeke muzannyo naddala mu nsonga zino ekyali ntandikwa kina Uganda kye tutandise VJMK Musa Uganda 2026 tugenda maaso ne firimu kakati gwe njogera otunudde wansi saakwebuzabuza njogera weemagaza teekamu obukayaabwe ekyekyo njalo emirimu gino bwe tuba tugeeza okukola sekutegeera butegeezi ebintu obiteekamu omuzannyo naye ng'oteekeddwa okubeera shaapu kubanga njagala okitegeere gino emirimu gye tukola mwe tujja akasente akasobola okuba nate nga katubeezaawo kakati ensonga zino saagala mugende maaso nakubanga muziteekamu muzannyo yadde n'akamu tuteekeddwa okuba nga tuyiiya kakola nti mwena muyiga emirimu okukola ndowooza mutegeke tulabike okuba nga buli omu abaako kyakola kakati mugire muyingize ebigiira tulabike okuba nga tweyongerayo mwanguwe tutandika butandisi kina Uganda kye tutandise era nga twagala tuye ku mulundi guno firimu yaffe eno okuva bannaffe abakyotya films production saako ne Dankai Digital Studios kyakuyiga ki ekigirimu omanyi tuba tunyumirwa ate nga bwe tuyiga VJMK Musa Uganda nate okuva mu MK Videography Uganda ensibuko ya firimu ez'abanayu saako ne firimu ez'abazungu zonna tuzikola bulungi nnyo ku 0756070747 era nga firimu eno ekutuusibwako bannaffe aba Dankai Digital Studios era nga basangibwa kyotera kakati bakutegeeza tekikwatagana ku by'ebifaananyi olina ebifaananyi byebagala okuba nga bakwatira bya mukolo mpaka kwanjula oba birthday party ate nga tukola ne vidiyo z'emikolo saako naawe omuyimbi olina oluyimba oyagala tulukolere vidiyo ebyo byonna tubikolako bulungi nnyo ye Dankai Digital Studios tusangibwa ku Lwebeeteremu Kyotera tugenda maaso ne firimu kakati no mu kaseera kano tugenda maaso n'okuba nga tulengera musajja mukulu saako n'abaana be ate tate gye bagenda maaso n'okuba nga bayiyiza sayidi eno era bano tubalengera bakedde genda maaso nakubanga bayiiya musajja wattu yali single father naye ng'ate ayokya kasooli kale no mu kaseera kano tulengera abaana buli omu agenda maaso n'okuba nga amuteeramu mu kaseera agende maaso n'okuba nate nga atambuza buli omu akwata sayidi ye bateekeddwa okuba nga bayiiya era n'atandika okubakweganga buli mwana amugabira enfo wati ateekeddwa okuba nga atambuliza kasooli ono tubalengera baana bavudde buto nga bayiribi bapambanyi baku street bagera maaso n'okuba nga bayiiya omanyi waliwo enjawulo wakati w'okuyiiya n'okweyiiya bano bakedde kuyiiya so si kweyiiya kale bino tumulengera kaana kato naye nga kagenda maaso n'okuba kwegamba ebyokukola kabikedde bukeezi kubanga ewaka embeera sinnungi yadde n'akamu tugenda maaso ne firimu era nga gye tulaba ku mulundi guno yo emanyiddwa ng'Omusambwa gw'omu Lweera twagala tuye kyakuyiga kye kiri mu firimu eno era erinnya lya firimu liri luddawa tugenda maaso kakati mu kaseera kano tumulengera ayisizaako wano ka mobile money yewali mwana muwala Angel kyomu Angel original names era mu kaseera kano ng'agenda maaso nakubanga wagira ku mutono so nono omulala naye yayitidde sayidi eno agenda maaso n'okuba nga atambuliza ludda eno tugenda maaso kakati nno mu kaseera kano tulengera
waliwo wano babulooka naye nga babulooka bano ku mulundi guno balina omulimu ogwabatumiddwako. Boosi waabwe yabatumye babeere nga bafunayo akaana. Boosi ki eyabatumye era n'abatuma omwana. Firimu egenda mu maaso. Firimu egenda mu maaso. Kakati bano tubalengera bali mu motoka beteekateeka bulungi nnyo. Balina okugenda mu maaso n'omulimu. Akaana katambuza kasooli gwesookugira kakati asooka kakebera omugagga yabatumye mwana muto ne IT yagibabuulidde kakati bwalwasa nasooka akonako emmali agenda ogiwulira eristede yamaani kati gira wetamu wali temamu katono wali saidi eriyo gyoba ogitundira kumbe bamuza ku saidi ewatali bantu basobole okayingiza emmotoka nga tewali alengera basi kakati katute kamanyi kumbe kagudde mbakyamu abawedde emirimu otunda kasooli basi ne bakayoola bubi nnyo. Waliwo bosi eyabatumye omwana kana bakanywezeza badde bakatumye tunda kasooli ne bakanyweza mwanguwe tusimbule tebatukwatira wano egenda maaso etandika butandisi era geno yemanyikiddwa ng'omusambwa gw'omu Lweera. Ye firimu gye tulaba omusambwa gw'omu Lweera. Tugenda maaso akaana kagala kutaaja gira gwe naawe akaana kavumbe tumumbe tekaleeta miwunyo wano akaana nga bawamba. Kakati oluvannyuma ennyo tudde wa muzadde w'omwana yono tumulengera musajja wattu byamusobedde dda ng'akwata ekkuba jjake wa mwana muwala Angel. Oli otya kyandisitede walabe ku mwana wange gye buvuddeko yazze omwana n'abuza kasolera yono gwendya neesazeemu mmulaba omwana namutumye luutu eno naye bakira okuva ku makya omwana sinnaddamu mukubako kyamulubaale ze nakomye yampiseekawo ka mobile money nakkirira eri wansi mu parking ati bamakanika bonna nagenzeeyo nembuuzabuuza naye omwana tannalabwako. Kati sitegera mbadde mmanyi oba oli awo goyinza okuba wamulabyeko n'okera maaso n'okubanga onnyamba. Muyina okubanga mwegendereza muna ennaku zino bikibba baana kingi baana bababba kale muteekeddwa okubanga weegendereza. Firimu egenda mu maaso. Omwana muwala Angel ng'asalawo agenda maaso n'okubanga ayambako omusajja mukulu okubanga amunoonyeza ku mwana era ng'omuyiggo gutandika. Omuyiggo ogw'okuyigga omwana gutandise. Firimu egenda mu maaso naye bw'omwana twamulengedde waliwo abamuwambye ne baka waliwo mukama waabwe yabatumye omwana. Kati firimu yo egenda mu maaso. Banoonya ne beetooloola ne beetuukako talabwako. Mwagamba ndatera okutuuka ngeri ku supermarket mutuuseeyo kati najja ababuuza bulijjo kyatera okukirayo namutuuseeyo nti tetalabwako yadde mbanne gye yagenza ozannya talabwako kati ayinza kuba ng'ali luddawa oba oli awo twandigenzeeko eyo mu sikosikombi birabira bakira ayinza okuba nga yabuliddeeyo zigenda zitambula kubanga tukozese sipiidi n'obudde bwennyini butambula kale tuteekeddwa okuba nga tukozesa obwangu bwa kika kya waggulu nnyo. Tugenda maaso ne firimu kakati mu kaseera kano nga basalawo bagende maaso n'omuyiggo ogw'okuba nga banoonya omwana naye ng'omwana mu kaseera kano bannange talabwako. Omwana talabwako. Firimu egenda mu maaso kakati okugenda okwetegereza tulengera omugagga gwe twatandiseeko naye ng'agenze wa jjajja Mandwa era jjajja Mandwa n'amutegeeza mwasobezza ebintu. Kale wakati mu kusobya ebintu muteekeddwa okuba nga muleeta saddaaka saako naye mukyalawo eyagenze maaso n'okuba nga ggula ekisenge kiri kiyali atateekeddwa kuba nga ggula. Kakati mu kaseera kano tulengera saddaaka ozireese jjajja saddaaka zijja kakati mujje wano mwanguwe n'omukyala azze naye
naye omugagga ategeezezza bu saddaaka ziri zijja. Omugagga ategeezezza nti saddaaka ziri mu kkubo zijja ze tutannaba kubanga tulabako. Kakati yuno tumulengera yali yaweebwa ssente okuva mu misambwa. Kakati ssente ezo najja asobye emisambwa, ssente ne zitandika okukyankalana. Yensonga lwaki azze emisambwa abeere ng'agyetondera, era gyamusabye saddaaka 2 agende maaso n'okuba nga azireeta. Weetegereze, tugenda maaso ne firimu era nga nayo gye tulengera emanyikiddwa nga Omusambwa gw'omu Lweera. Omusambwa gw'omu Lweera ye firimu gye tulaba. Tugenda maaso n'etandikwa. Kano mu kaseera kano tulengera yuno omukyala w'omugagga naye aleeteddwa bagende maaso n'okuba nga bamwambulula bamukoleko, kubanga yagudde ekisenge ky'emisambwa ng'ate yali tateekeddwa kubanga gula kisenge kiri. Kakati okugenda okulengera waliwo obwana bwe tulengera bo buno obuleetebwa mwana mulenzi Kataala y'omu ku bakulembeddemu abulookinga abaana. Saddaaka zireeteddwa. Tunuulira firimu. Yamaani gwe kati bwana buleeteddwa ya gira wano teeka wano. Mugagga alina okujja abeere nga tutemera akafe yamaani. Ya teeka wano ke. Mugagga alina okujja tutemera akafe. Ya. Baana babatuusizza. Saddaaka eyingiddewo. Mujje mulamule kati. Mujje mulamule bakama bange. Mujje mulamule. Abaana baleeteddwa. Kakati bakowodde era temuli. Jjajja Mandwa tandise okwowola emisambwa n'amayembe bijje biramule, kubanga saddaaka zo zituuse. Omugagga azzeggera maaso nakubanga yeetonda, kubanga amayembe yagenda maaso n'okubanga gasobya. Kati agaleetedde saddaaka zino abeere nga yeetonda. Baneetunuulira, weetegereze nnyo. Firimu egenda mu maaso. Kakati mwana mulenzi Kataala ng'aleeta ebikoola by'emisambya kuno ku bikoola by'emikaabira kwe bagenda okuba nga basalira saddaaka. Laba firimu, laba ensi egenda mu maaso. Firimu egenda mu maaso. Kakati mu kaseera kano tulengera baana baleeteddwa bulungi nnyo. Saawa yakola saddaaka. Era nga jjajja Mandwa atandika balagirira kyakkola. Misana ttuku. Baneetunuulira, laba ensi. Laba ensi. Abasajja balinga abagenda osala enkoko. Oba kale tugiyite embuzi, bulakindi n'ente oba endiga. Kaakano kigenda okukola ku saddaaka. Muzzukulu Emisambwa tulabe ginasanyuka. Bino bye bigenda okuba nga bikozesebwa okuba nga tusaddaaka. Oba oliawo emisambwa giyinza obbaddiramu ne gibasonyiwa. Tunuulira, bwana buli 3 basi alina osooka okuba nga abuuka emirundi 3 saddaaka, luvannyuma akole omulimu. Baneetunuulira, misana ttuku. Bannange abantu banoonya ssente ne ssekunoonya yenna. Bannange laba firimu olabe ensi. Saddaaka esooka yeewedde. Obwana kati busigaddewo 2. Teekawo akalala. Saddaaka zino zirina kuba 3.
kakati saddaaka esooka yeewedde. Kati nga baleeta saddaaka ey'okubiri keekaana ka muzeeyi oli bambi akamubuzeeko. Bakaleese Wakiso. Banne weetegereze firimu era nga tugenda mu maaso. Kakati azimu kusanguka. Firimu egenda maaso. Genda okwetegereza azimu asazeeko. Abaana bano tetumanyi maama waabwe era yali yafa. Kati waliwo omuzimu ogutuuse. Bali ku mwana bamutereza bakala kukola saddaaka kumba azimu. Basi firimu gwe kati firimu. Tunulira. Omugagga yadduka emisinde 10. Jjajja Mando asigaddewo yekka. Omwana wange gomwagala omwana wange. Azimu. Jjajja Mando versus azimu. Kati labe ejjatu. Aya. Firimu egenda maaso. Ino ye yamanyikiddwa ng'Omusambwa gw'omu Lweera. Kaakati ono bamusinze ku kya security agenda okudda. Omwana bwe buli bubiri naye ate babosi n'abasigadde tebaliwo. Bwana bwe buli bubiri Jjajja Mando yakutte eppali. Jjajja Mando embugo yazirese wano. Kiki ekigenda maaso? Leka gwe bakubagulizaako olinda wambazzi. Firimu egenda maaso era eno yeemanyikiddwa ng'Omusambwa gw'omu Lweera. Twagala tuye ku mulundi kuno kyakwenga kyekiri mu firimu yaffe eno era nga tugenda maaso. Kakati mu kaseera kano genda okwetegereza oluvannyuma ennyo akamu ku bwana akazuukuse. Sooka olinde ku wano tuli ludda wange azuukusa munne bwe bali tebamanyiiwo. Kati kano akamu kabadde kanaloze kabadde kagenda na ku ssomero. Kuba kalengera kali mu ngatto na sitookisi za ssomero. Ono omukazi watte omulala kadde katambuza kasooli. Bagenza okuzuukuka nga bali eyo mu nsiko gye batategeera. Kati weetegereze tugenda maaso ne firimu era geno gye tulengera oba gye tulaba emanyikiddwa ng'Omusambwa gw'omu Lweera. Ye firimu gye tulaba era nga tugenda maaso. Bano babayiribiza. Laba ekikumi. Tunulira laba firimu. Laba ekikumi. Laba emisinde. Omusambwa gwabayiribiza ne badduka emisinde. Bano badde babuloka be bawambye obwana. Zabino sakala todabula biti zamu binonse bidiro ebitamalanya sakala bino todamu tokigesana kigeza nekwagamba yawunze dazimu nasalako firimu. Nababuzaawo azimu talina muzannyo yate n'akamu. Firimu egenda maaso. Eno ye yamanyikiddwa ng'Omusambwa gw'omu Lweera. Firimu yegenda maaso. Musambwa gw'omu Lweera MK Musaayi Uganda tugenda maaso ne firimu gwe gogamba 2026 Kyotera Films Production tetwasumudde Ndaka Digital Studios MK Videography Uganda. Feka tulabe firimu. Kakati ogenda okwetegereza oluvannyuma ennyo buno obwana bwagenza zuuka nga gye buli tebutegeerayo era nga tebumanyi wa kutandikira. Kati njagala weetegereze nga butandika okugenda maaso n'okuba nga butambula gye buva ne gye bulaga tewali gye butegeera. Kakati mu kaseera kano akamu ate tekagudde buba bukyeyongerayo. Kano akamu kagudde. Yanguwa gwe naye tugende. Tebumanyi tibubadde bugenda ku kiso. Tebukitegedde nako. Tugenda maaso. Kakati nga budduka misinde bulabika okuba nga buva eno naye nga ate ne gye bulaga babuwe tebumutegeerayo era tebumanyiiyo. Firimu egenda maaso.
nga budduka emisinde nga budduka 10 nese kudduka yenna n'omugatta yuno tumulengera n'emukyala bebadde bagala sente bebadde bagala saddaaka azimu banange firimu egenda mu maaso awulira ebintu bimutambula zirabanga esanafu owejjabo wulira omulanga wulira azimu wulira empi ekera maaso wulira empi tugenda maaso ne firimu era ngeno yeva mu Kyota Films Production video mke Musaayi Uganda nga bulijjo nate nze ngenda maaso n'okubanga akuweereza tugenda maaso ne firimu kakati abanoonya bo bawulira babikooye obenga obutandisa basimba endala ebalumira sayidi enkizi zitandisa okwekanga balaba banoonyeza buli wamu wonna naye nga talabikako omwana numa kakati nawe huyo muganda wo abannyonnyola nange omwana nnuma muna bamuliremu kale mwe muyinza okukkiriza oba oli awo yabulira eno bamulireyo kubanga nammwe muganda wammwe abamu kituufu naffe tunalya kuva ku makya naffe okuva ku makya munaye tetulina kye twalidde bayawulemu kakati bakwate nze mbadde nteesa nga bwe tutuuse wano twandibadde tukyusa ne tweyawulamukko musanga buli bamu ne bafunako sayidi ezaabwe ze bakwata tulabike okuba oba oli awo tuyinza oyita eno ate ng'ali sayidi eno kati twegabemu naye n'obudde bwennyini butambudde bwagala kwolekera kubanga buziba kakati mu kaseera kano tulengera basazeewo bagere maaso n'okuba oba oli awo nga beeyawulamu buli omu akwate wuwe tugenda maaso ne firimu tugenda maaso ne firimu bagenda maaso n'okuba nga bayita bali eno banoonya era nga beegabanyizaamu buli bamu bakwate sayidi yaabwe kumbe azimu firimu egenda maaso kakati obwana buba butambula kagenda okutuuka eno nga kalengera maama bambiko tekabimanyi kumbe yali maama mu kaseera kano takyali maama yali maama munange yafuuka azimu akana tekabimanyi kumbe kalina muzimu ko tekabitegeera era ne kannyonnyola maama baate batuwambye naye omusambwa omuzimu guno ne gubategeeza munnaye muyite sayidi wano era muyina mujja okugukira mujjasanga akakubo kati bwe mukatuuka muyitemu ako kokka munnaye mudduke mugende kale ye maama takyasobola kuba ng'abeera mu nsi y'abalya mmere era omuzimu gonna ne bwe kuba gulabiseeko mu nsi tegusobola kuba nga gumalamu bbanga liwera gubeeramu akabanga katono nnyo kale mu kaseera kano gwali gumaze okuba nga gubalagirira bwe bayinza okukwata katiraba omugagga aleeta misindo omugagga yatidde dda n'asooka ne yeekweka mu ssubi omugagga alidde kava omugagga n'alya kava awono maama tebayinza kundaba awono kumba akasimu kajiwunyisiza ne kajja kavuga akasimu ne kavuga alo akasimu ne kavuga kakati ababaka bagambe nzija mbale emirimu gyatabuke n'ababaka bamunoonya naye bagambe nzija bagaye maama ne mukubo nzija wali ntuuse banineninamu yafunye kava kumba azimu wulira omulanga wulira omulanga musajja mukolo ne bamwokera mu ssubi gwe bannange ne bamucomera mu ssubi emizimu tegizanya
bw'oggula olutalo ku mizimu kakasa nti onaamalako nalwo. Tugenda mu maaso kakati no mu kaseera kano tulengera obwana. Maama oba omuzimu gwa maama gwageze maaso n'okuba nga gukalagirira waakaana we kayinza okuba nga kakwata era ne kagenda maaso n'okuba nga kava eno. Kakati bawulira bakooya ebisodde bijja tulira eno. Twongere tutambule teekeddwa okuba nga tuva eno obudde nga bukyali bwa misana. Kati kube mu kaseera kano n'abayita bennyini balabika tebali wala. Tugende tubeere nga tubasisinkana. Baba no tubawulira bagenda maaso n'okuba nga bayita. Bagenda maaso n'okuba nga bayita. Kumbe we bali basemberedde okubanga babatuukako. Kakati mu kaseera kano bagenda okutuuka wano. Bale muli luddawa? Bagenda otuuka wano. Kumbe babatuuseeko. Babatuuseeko abadde babanoonya. Katonda wange mubadde mwabulidde luddawa. Kati wulira bambika ebyatuuseewo tekabitegedde era kabategeeza naffe tubadde mukuba nga tunoonya mmwe. Mwabuze mutya naye weda. Kakati ate mwabuze mutya era mbadde muli luddawa nga tebanoonyesa okuva ku makya. Basajja ki? Ebisajja bibadde byatuwambye naye naffe basajja tetwabategedde. Abageze maaso n'okuba obalyawo nga bakola kino. Bisajja byagize ne bigera maaso n'okuba nga bimpamba. Kale mu kaseera kano musajja omwavu ono oba famire enjavu eno yasobola okugera maaso n'okuba nate ng'afuna omwana ono. Nerabika okuba nga etuuse ekkomero yaayo bw'atyo bwerabiseera bwetyo bwegenze. Abadde VJMK Musaayi Uganda era nga tubagala nnyo firimu nnyingi nnyo nezitugenda obba nga tubatuusaako omwaka guno ez'Abannayuganda ez'ettoko. Ye kano kadde kajja kifu ku maaso mweraba.